si kirungi n'omulundi n'ogumu. Tosuulasula buwale ku ttale nedda. Obuwale beera ng'obwokya naddala ng'obukaddiyiza nga bw'olaba. Si kirungi kusuulasula buwale buli w'osanze oba n'oga nti kambusuule mu kasasiro bamutwale. Si kirungi. Omuntu asobola okukulogerako, basobola okukolerako kyonna ekyenjawulo oli kyaba ayagadde, olw'ensonga nti akawale bakalogerako bulungi nnyo. Beera mwegendereza bw'okaddiya obuwale beera ng'obwokya ate beerawo bumale kuggwaawo. Mukitegedde ndi ku buwale obwo obw'omunda, oba oli mwami oba mukyala, obuwale bwammwe temubusuulasuula, mubwokye buveewo. Olw'ensonga nti empale ezo bazirogerako nnyo nnyo nnyo, bazirogerako nnyo n'amaanyi. Osobola okukasuula mu kasasiro oli n'akajjamu n'akatwala n'akuloga. Mukitegedde obuwale obwo buba bwetaaga ne bwokyebwa ne buvaawo naddala nga bukaddiye bulungi. Engoye zino teziba nnungi kuzookya naddala nga nnamu, nga waliyo abasobola ozzambala ng'osobola odduwa omuto n'alwambala. Obuwale buno tebwambalwa muntu mulala, empale ye eba mpale yo. Nammwe mu abaana abakula, abaana abawala tebagabana buwale bwa munda, akako kaba kako. N'olwekyo buba bukaddiye bwokye buveewo. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonnyola ku viidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0777878431 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.